2024, and we are proudly sponsored by New Ways Health Limited. In our today's top story, the Member of Parliament representing the people of Chira Municipality, Honorable Semju Nganda, together with Honorable Joe Senyonyi, who is the leader of opposition in Parliament, have blasted the Speaker of Parliament and the Minister of Finance, Honorable Henry Musasizi, on high tariffs. We take a look. Right Honorable Speaker, I was the Shadow Minister a few months ago. It seems the same reason I've seen in that letter are the very reason they gave last year. Even last year, they came here with an extension of 1 year. The other year we said, let's give them 1 year and conduct a parliamentary investigation. Me, Honorable... We actually did a parliamentary investigation. Yes, we did a parliamentary investigation. And Honorable Kateshi, myself, Honorable Nandala, and Tayewa spent many months investigating Bujagali. We did not only establish that Bujagali could pay tax, corporate tax, profit tax, is that actually they were making money out of, and they ought to pay Uganda money. Now, you begged us, we give them 1 year. And I remember even you personally begged, 1 year, accept 1 year, so that they can clear their house. They're coming back to say, we now beg you for another year. Those will be now 3 years. And before we know it, they would have achieved the 5 years they wanted. Right Honorable Speaker, I think right now, enough should be enough. Let tariffs go high. Even after all, we now have a lot of power on our grid. Let us now take leverage of the dams which we have built and refuse this extension of Bujagali. Because what is happening, Right Honorable Speaker, is becoming impunity. They take this parliament for granted. They don't respect the processes. Last minute, they sneak in a calendar. After all, this parliament will say, yes, let us refuse and see what will happen in this country. Otherwise, enough is enough. Madam Speaker, I would have been persuaded by number one, if the audit report was ready, and number two, if the former Shadow Minister of Finance, my friend Honorable Chivumbi, wouldn't have said that let the power price go high. Madam, you know the mistake the Katesh group made was to recommend that Auditor General should do a forensic. I don't see. Right Honorable Speaker, my point, what I'm saying, before we get excited to make a decision that Madam Speaker, it is important that when you are dealing with a matter as complex as this one, you go back to where it started. The agreement we signed with Bujagali first was that we are going to buy all the power generated whether we use it or not. Two, the total price of Bujagali was meant to have been $500,000. It rose by more than 100%. You go back to that. That's why the electricity from that dam is at between 12 and 13 cents compared to the 2 cents from other dams. So you cannot blackmail Parliament that if they don't extend the exemption, that now there will be the reason why the tariffs have gone up. You go back to those who committed the original sin of signing those agreements committing Uganda, and the president was involved 100% in it. Right Honorable Speaker, two things. It's important, as colleagues are saying, that we don't get blackmailed as Parliament. The tariffs are high already. People actually keep complaining of the high tariffs. So when we say, if this is not passed, the tariffs are going to go higher, people are saying, wait a minute, the tariffs are already high.
it's a problem. So before we give another green light, right, Honorable Speaker, we need to insist and say, let that audit be done. If it is our fault that that audit has not been done, then let's check ourselves and fix that issue, because otherwise then we might make two mistakes. So that if we are giving it another green light, we know it makes sense. Because as of now, we are thinking, what are we giving a go ahead to? It's kind of similar to when we were discussing the Magola issue, money. To say we are extending money to them, but we have not done valuation. We don't know how much equity, how much stake we are going to have in this. So it's as if we are moving blindly. So I want to suggest that we do not move blindly. But the other issue quickly, Right Honourable Speaker, is regarding these waivers. In this very house, Right Honourable Speaker, we have tasked the Minister of Finance to table here a list of all the beneficiaries of tax waivers. Right Honourable Speaker, that list has never come. I do not know why they keep holding on to that list. We have tasked the Minister of Finance severally to table here a list of all the beneficiaries of tax waivers. So as the Minority Report is actually asking specifically about those to benefit from this one. Clinton Nahabwe, GNTV at 12. Thank you, Clinton Nahabwe, for that report on the Mbale Industrial Division. Councillors have locked officers in protest over unpaid allowances for quite period of times. They say some officials have eaten their money instead of paying them. We have more details to the story. Ekigendererwa nti kumakinga sure nti omuntu wa bulijjo afuna services kyokola nti yascalinga down ne PDM neda muntu waki wa bulijjo kati waba aweereza sente. Who are you omisuzinga sente z'omuwa musolo Chicha mukozo ze wano okwetegeza kye kigenda mu maaso ne batuwulira amandaazi ayo tugamba nedda ekitegeeza bana abakozi okubeera mu office bayinza okuba bali mu tubagamba basooke bafulume offices tugende wa RCC ajje wano tutereze ensonga tulabe whether they are worth to remain in our offices. Otherwise oba kyetaagisa ministry tuweereza abakozi abalala abagenda okuimplementinga manifesto ya president naye bano abaimplement by their stomachs, we are not going to deal with them. Peter Moses Magombe mpiramu wa Hwaba Central Ward. Engudo tuli bubi nnyo tufa. Corruption eri ku division, industrial division yengaga ate abantu tebasasula n'abantu. Tetumanyi ki satana yajja mu industrial division. These are only thieves who are taken to class. They are thieves. Kale tusaba government eri waggulu etuyambe. Tufa, abantu baffe bafa. No service totally. Ebisasiro biki engudo na oluguudo oluva mu nkaaga okulinnya paka ku ssomero lubi abantu bafuna accident bagwa bugwi kale twase tulwanirire webali Manya gange nze Busiku Martin serving nga principal town clerk industrial city division. Tulina ensonga ne ba members ba council ku ensonga ya emoluments bagamba tetwabasasudde allowances ku ssente ze twafuna naye ssente ze twafuna zaaliko amabanja mangi nnyo nga tulina okugasasula especially ku nsonga ezikwatagana na kanso emirimu gya kanso nga tulina okusasula amabanja ago tulabe nti division tugikendezaako amabanja agakulunze over time. Alirensi ensonga ne of course tulina emitendera gye tukozesa mu especially closing an office naye ensonga eri ku kubutafuna allowances naye tubadde tubawadde priority nga olaba local government ebeera ne priorities nemubeera nebyemusasula nabo tubawadde priority era lwokuba tubadde tugenda nabasasula tuli suppose okubasasula per sitting as council members naye waliwo ekiseera ekituuka nga tulina challenges netubeera nga tetusobodde okubasasula timely but however we are tuli kukola ekisoboka kyonna tulabe nti tubasasula ssente especially saawa zino nga tuli mu field tuli kuŋŋaanya ssente tulabe nti buli kimu kisasulibwa on time. Ssente ze tubasasula ziva mu local revenue gwe tukuŋŋaanya era ssente zo ne tuzisasula ne zigenda through URA ne zikomawo ne zitwala almost a period ey'omwezi gumu ne tulyoka tubasasula. Kale ebintu tebikyalinga edda we twali tukuŋŋaanya ne tuteeka ku account olweggulo ne tuzijjayo ne tubasasula. Ebintu ennaku zino bya system tukozesa e-lograve system gye tukuŋŋaanyirako ssente we tumala okuŋŋaanya ssente ne tulyoka tuzisasula. Capacity building funds, road funds,
I want to inform you, me, I'm from Industrial Division. The roads which we have assigned the city to work on is Kakuta Road, we have Mtoto Upper, we have Kasaja. But I want to inform you, for example, me I stayed in Marari. Kakuta Road has been closed over 6 months. Up to now, people who Marari, Kakuta Road, they pass Mukaga. Now, where did the money of 1 billion city funds to maintain the road? What did it do? James Kutos, PR Mbale City Council. Naye mukimanyi nti no buli organization waliwo etuukane tubeera ekintu ebayita crisis management. Kyenda basaawo eno kiringa ekintu kyena crisis management. Ate ekireeta crisis management sometimes ebeera miscommunication, abantu obutafuna information emala ku kintu ekiguddewo. Abanga bakansala nga bwe bakola bwe batuula balina kufuna ki sente zaabwe. Nga kyekimu ekintu ekimu division nero okuspendingako ki sente n'ebirala n'ebintu ebirala emirimu emirala gy'okola ki egy'okukola. Naye ate nga bwe mukimanyi ennaku zino ebintu bya ilogore sente muzikuŋŋaanya ne zimala mwezi mulamba ne balooka bakola ki bazireeta. Kati sente waliyo sente ezazze naye nga bakulu baffe abatukulira baga nti no tebafunye ku ki ku sente ezo. Naye bakozi banange baŋambye bafuna miliyoni nga oba nkaaga mu something. Ne bagamba ku miliyoni nkaaga mu something ze bafuna. Miliyoni 23 n'ekitundu. Baali basasula bbanja lya Manerenda, baali bewoze sente kusasulako baki bakansala. Kati bandi basasudde nga tebanasasula omuntu gwe bakola ki gwe bewolayo sente. Ne bakwatako sente ezimu ate baali bewoze sente ndowooza ku eza program yajudege okukola ku okusasula amasannyalaze solar lights. Ne bakwata miliyoni 29 ne baziteeka ku ki kwekyo. Ogenda okwesanga olaba nti no sente wali abagenyi ababaddewo ndowooza bavudde Kabaale bakozezaako sente endala nga miliyoni 3.5. Kati bo bagamba technical staff bangamba babanja sente nyingi ez'emyaka nga 2. Kati buli sente wezibeerawo balina kubanga bafunako kuki ku sente. Naye ekyomukisa omubi ku luno tebafunye kuki ku kasente. Naye nga administration ya wano bagamba guno omwezi gwakatandika bagenda kufunayo ate sente endala ez'omwezi gwaki guno ogutandika, naye priority ya kusasula baki bakansalas. Nga bwe mukimanyi nti no kati tuli mu final 4th quarter of the financial year. Mzasimwe GNTV at 12. Thank you, Desire, for that report. And in Buganda, the Prime Minister of Buganda Kingdom, Katikilo Charles Peter Amaiga, has cautioned all parents across the country to make sure that they teach their children good behaviors, especially now that they are in holidays. We take a look. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza. Naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njagala okuva waggulu nga nteesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Tuli amasaza 18, tulina emyezi 12. Mbadde nteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu. Buli saza oba bagagasse amasaza 2 oba 3 nga bagagasse, naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gy'ali ne twogerako naye. Bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gy'ali ateredde Ntende. Abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Kakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe. Professor Rosanto bameka banaagenda. Ennyonyi tizibulwe n'ebifo. Katuleke. Naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba. Abagendayo ne bamulaba. Abamanya. Nange bimufaako mbimanyi. Era kyenvudde mbibagamba. Ali bweru wa ggwanga. Naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March
Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. W'oyinza okusanga omuntu n'akwata essimu n'ateekako airtime n'akuba naye ng'avuma omukulembeze w'eggwanga, ng'avuma Ssaabasajja oba Katikkiro. Naffe bannaddiini tebatutaliza, kiri ku mulembe guno. Ekyo nno kirwadde ekireetedde abantu baffe okweyisa mu ngeri gye baagala, n'otuuka nga ne mu mbeereza bulijjo kangeze abavuga ebidduka, oli n'atuuka ku bitaala nga byasa ekimyufu bikugamba togenda, owa booda booda ye n'ava ku sayidi gy'ayagala n'ayitawo ng'ebitaala bisibye, ate bw'agenda mu maaso n'afuna obuzibu, banne ne bajja ne beekuŋŋaanya bangi, ne kireetera abo abatandibadde na musango oba ggwe atandibadde na musango ate kugamba abantu ng'ekintu bakitwala mu mbeera efaanana bw'etyo. Tuvumirire abo bonna, abantu bonna abatassa kitiibwa mu babatwala, abatassa kitiibwa mu bakulembeze. Ekyokubiri, tuddemu okuyigiriza n'okusomesa abaana ba Buganda okubeera mwensa. Abantu abali mwensa, ebyo byonna ebintu ebifaanana ng'ebyo omuntu yeekomako ne yeekuuma, neeyanziza ssebo ssentebe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Njulu okose bulungi emitimbagano emikisa kwegiri. Omanyi kyosiga kyokungula. Era abazadde betugamba bazaala abaana abo aboogera ebintu bababuulirire. Ensi ejja bakaluubiriza nnyo nnyo nnyo. Bwe twali tetunnafuna mutimbagano, abaatamiirukiranga mu mabaala baabangayo. Era nze abo be mweraliikirira mbageraageranya ku mutamiivu w'okulumbe. Tewali wafa muntu ne watajja mutamiivu. Nagenda ne mulumbe lw'Abasiraamu nga waliwo omutamiivu. Gye wandisuubidde nti omutamiivu tajja kubeerawo. Naye ng'oli yafudde kati abantu bakuŋŋaanye, ekiro omutamiivu najja n'ayogera buli kintu ekiri mu nsi. Nammwe mu nnyimbe temubeerayo. Gwe nnyannula mwanda oyo baana ba wano si abazaala tukumanyi. Abantu babeera baseka oluusi baba babasindise. Naye essaawa 8 ssaawa zigenda okwera 6 faaza yazzedde misa yawedde 8 ku 8 tukutwala mu bumwanyi. Wali olabyeko olumbe olutagenda mu maaso olw'omutamiivu. Omutamiivu abeera omu, abantu bonna bamumanya. Ku lumbe teri muntu agenda ku lumbe n'atamanya mutamiivu oyo. Gwe bayinza n'obutakumanya kuba wazze kugumya bantu, ojja mpolampola obabuuza mpolampola n'obagumya bannaye nga mulabi n'otulaalika foomu n'osirika ne bakuwa akatogo n'okalya. Bw'omala neweemulula tebamanya nti wabaddewo n'akatogo wakalidde. Omutamiivu gwe bamanya be bwemulaba ku mitimbagano. Mzaasimwe, GNTV at 12. Thank you, Desire, for that report. And still in Buganda, the recently appointed Buganda minister sworn in yesterday during the Buganda Luchiko that was held yesterday in Buganda. All of them vowed and promised to defend and protect Buganda as a kingdom. We take a look. Kibirige Joseph omugenzi muzzukulu wa Kasujja Kyesimba ebusujja n'eddirange ye neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nja kugondera ebiragiro bye byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Deo Kajimu neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, eri omukubiriza w'olukiiko, eri olukiiko luno, era nja kugondera ebiragiro
byabyo byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Kajimuddeewo neeyama nti nja kukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebyolukiiko, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu lukiiko luno okuggyako nga mmaze kukkirizibwa olukiiko oba ensonga z'olukiiko, Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Sarah Nandono Kawesi muwala w'omugenzi wanje Noah muzzukulu wa Muteesasira Ebitambala ey'ekira Engo. Neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nja kukolera ebiragiro bye byonna nga Katonda ye mubeezi wange. Nze Sarah Nandono Kawesi neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda ery'omukubiriza w'olukiiko n'eby'olukiiko luno era nja kugondera ebiragiro byalwo byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Katonda nga ye mubeezi wange. Zasimwe GNTV Atov. We desire for that report, and in more news, the Kampala Central Member of Parliament, Honorable Muhammadi Seroko, has advised the Speaker of Parliament and the entire House that it is only the Ministry of Health that is responsible for referral hospitals. Let's take a look. We agreed to disagree with my colleague, the Shadow Minister, because some of the items really do help our people, and some of these exemptions will come down to our people. For example, when you look at Section D, it states hospital facility developers whose investment capital is at least $5 million United States dollars and who develops a hospital at a level of a national national referral hospital with the capacity to provide. So what the law is doing is removing the part of a national referral hospital. So the exemption is there to encourage whoever has $5 million to come and invest in our health sector. So there are sections that are good. I do propose that we continue and look at one by one, because there are those that I do not agree with. And that's why it would be good that ultimately we get that processed report from the committee of who these exemptees are, how do they get to qualify, because that's important for this house to get to know. And then we are sure these people do qualify, it is justifiable, because at some point we'd hear there are companies whose proprietors are unwell, there are companies which are heavily indebted,
But the business people downtown are saying they're also heavily indebted. They get loans from banks and so on. So if you're exempting these ones, how about the others? So there's got to be a proper balancing act. Yes, there are amendments that we do not agree with. There are those that are coming in to help and protect our people. A company that, because when you look at another exemption of the manufacturers, it's talking about they're including employing at least 70%. So this exemption has been there, but they are trying now to protect our people from just 100%, 100 employees. Because currently you'll find there is a factory probably employing 1,000 people, but the law requires to have 100 people. So the 900 can be foreigners. So when you look at the amendment in that section, it requires 70%. So 70% of the 1,000 will be 100 people who have to be local Ugandans. So I think we need to move forward and go one by one. Right, Honorable Speaker. I think the question that our colleagues fail to understand is not the spirit. We are not challenging the spirit because the spirit belongs with the legislators here. The issue is the quantification. And we would be talking about even $1 million or two. And the power of who accredits a hospital to be referral or not belongs to the Ministry of Health. Of course, we want to encourage investments in health, investments in education. We can even talk about education. We can even talk about agriculture. We can even do it cross-cutting, that any person who makes an investment that is more than $5 million pro rata shall be exempt of stamp duty. You understand what I'm saying? But the gist of the matter is, by presenting this, we are talking about what are we foregoing so that we look at the and weigh and say, definitely this is an amazing proposal, you deserve our support, we shall reflect it in another tax proposal. We are not saying that manufacturing of electric vehicles is bad. It's amazing. Assembling of laptops, amazing. Assembling of televisions, amazing. But we are saying, if we are making the proposal, can we make it, if you want to state that it's $5 million and it's about employment, then we go pro rata. Any person above the investment capital of $3 or $2 million, stamp duty of X. Honorable members, like the Honorable Karim said, can we pick item by item? Clinton Nahabwe, GNTV at 12. We appreciate you, Clinton Nahabwe, for that report, and our dear viewers of GNTV. That's all we had for today, and thank you very much for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm Aliana Tuanize, GNTV at 12, and up next is a lunch hour service at King of Kings Church. Please come and attend with our beloved Lord Bishop Dr. Silas Taiwa. Good afternoon. Up next on GNTV. Up next on GNTV. This is GNTV, releasing life. Apostle Alex Mitara, Bishop Dr. Joshua Rere, Bishop Dr. Moses Odonk, Apostle Dr. John Bunjo, Apostle Dr. Michael Chumudi, Apostle Dr. Daniel Batambuze, Bishop Dao Musoke, Hawena Mama, Dr. Ice Mwesgwa, Omuchara Umereverisi, Dr. Sheldon Mwesgwa, Omuchenyi Mukuru, President Yoweri Kaguta Museveni, Nomuchara we, General Tikata Museveni, Ebyona, Mzagombitana Kashayi Muzumu Kasheshe, Mpaka Shayi Birizo Mwabazyo, at Shayi Boma Grounds, Ebyona, Bishop GNTV, releasing Kingdom Life. If you can to bring it here, you just sickness can never handle you. Because you reach somewhere and you hear what is enough. And you say, partner, no. Sagara.
This is GNTV, releasing life. Hallelujah, Norwamanyiko binetelo kutya mokuku buli muyimusa mikono gyonna eddoboozi ly'okulumiza erinnya lye nakusinza sebo nakusinzanga nze nakugulumizanga nakusinzanga olw'ekisa n'amaanyi gago kingi n'okwagala kalako kungi haleluya n'olw'amaanyi go bindetelo kutya n'okukugulumiza olw'ekisa kye kingi n'olw'okwagala kwo kungi sebo n'olw'amaanyi go bindetelo kutya n'okukugulumiza nakusinzanga zanga Mukama nakusinza sebo n'emmeeme yange n'omutima gwange nakusinzanga olw'okwagala n'ekisa sebo nakusinzanga olw'ebyo by'okoze mu bulamu bwange sebo nze nakusinzanga nakusinza yimusa emikono gyo nakusinza Mukama zanga buli omu yimusa emikono gyo nakusinza Mukama nze haleluya olw'ekisa kisa kye kingi n'okwagala okwagala kwo kungi n'amaanyi gago sebo bindetelo kutya n'okukugulumiza ntunulira si gye watonda nenewunya waliwo byendaba nenebuuza ntoba wabikola otya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okug'abantu bigambo byene buli n'omu ekiyinza okunyonyola oli Katonda
oli Katonda buli omu yimuse emikono gye mu bbanga weewuunyisa teri akwekana oli Katonda oli Katonda sebo we Katonda weewuunyisa yimuse emikono gye musinze oli Katonda Hallelujah, oli Katonda Mukama weewuunyisa bwe ntunuulira by'okoze mu bulamu bwange neneewuunya okwagala n'ekisa nali sibisaanira teri mwana wa muntu ayinza kola by'okoze ndigamba abaana bange era bali kuyita Katonda oli Katonda sebo we Katonda teri akwekana sebo oli Katonda. Come on, raise your worship. Tukusinza teri akwekana Mukama we Katonda oli Katonda Mukama kankusinze nkutende yimuse emikono gyo jube oli Katonda teri akwenkana Mukama we yatonde eggulu n'ensi sebo oli Katonda weewuunyisa oli Katonda Mukama oli Katonda sebo we yatonda byonna obisinga teri akwekana yimuse eddoboozi ly'omusinzo omugamba oli Katonda teri akwekana lwazi lwange kigo kyange atamegebwa oli Katonda kakusinze kuwe ekitiibwa oli Katonda teri akwekana Mukama twala ekitiibwa n'amatendo osinzibwe otendeke mu nsi zonna Mukama buli omu yimuse eddoboozi ly'omusinzo omugambe nti oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda Mukama teri akwekana sebo oli mu kiti kyo weka we Katonda oli Katonda waseteza ensozi teri akwekana Hallelujah one more time sebo oli Katonda Katonda weewuunyisa oli Katonda we worship you Lord oli Katonda Hallelujah oli Katonda weewuunyisa oli Katonda oli Katonda oli Katonda weewuunyisa kubira Katonda engalo ez'amaanyi ezimuwa ekitiibwa kubanga ye Katonda era ow'amaanyi we worship you Jesus Hallelujah mwongere engalo ez'amaanyi wabano okimangu n'oruhanga ogwo w'amaanyi atakurema ogwo wahanjira iguru n'ensi n'ow'ogwembaho ebiro byona we worship you Jesus nobasa kwakira mu rwana wawe mu nzu ya ruhanga twanza kumuhimbisa we exalt you Jesus nobasa kuhindukira mutahi wawe base kumwakira mu nzu ya Mukama Hallelujah twena twantwiza hamwe cyacu takubakora kubi tukegita hagati tukahimbisa ruhanga ombumwe tukamuhereza ekitiinisa Hallelujah
wabuta chine musonga no basa kwizaho mu ntebe za hagati tubasa kuba ombumwe mu nzu ya Mukama. Haleluya. Amen. Ekitibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe Mukama yatajulukuka amatendo gateri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe Mukama yatajulukuka amatendo gateri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe Mukama yatajulukuka. Ekitiibwa kubanga ye mulungi atuwadde. Bwoba okimanyi nti Mukama akoze bingi mu bulamu bwo, njagala omusinze n'omutima gwo. Ekitiibwa kyonna ekiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebazibwe. Yimusa emikono gyo. Ekitiibwa kiwube mu bbanga ng'omuwa ekitiibwa. Haleluya. Atuwadde ebirungi bingi yebazibwe. Haleluya. Yimusa eddoboozi ly'omusinze. Haleluya. Kubanga oyo Mukama atuwadde akoze by'amaanyi mu bulamu bwaffe yebazibwe. Haleluya. Ekitiibwa kyonna kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde. Haleluya. Yebazibwe. Kale kasaye buli omu yimuse emikono gyo bwoti. Buwe emikono gyo mu bbanga ng'owa Mukama ekitiibwa. Oyo w'amaanyi akoze by'amaanyi mu bulamu bwaffe. Come on. Nsaba oyimusa omutima gw'omwebaze Mukama oyo w'amaanyi. Abadde washisa mu bulamu bwo kyatujje wano oyo Mukama ow'amaanyi. Yakoze bingi mu bulamu bwaffe, katumuwa ekitiibwa tumuwa amatendo. Haleluya. Ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi oyo Mukama yebazibwe. Haleluya. Amatendo gonna gateri Yesu oyo mwana gw'endiga yapanazukira. Atuwadde teri mulala, atuwadde ebirungi bingi okujjako Yesu. Haleluya. One more time. Ekitiibwa kyonna Yesu kitwale. Haleluya. Teri yakwekana. Yebazibwe. Yebazibwe Mukama tajulukuka. Yebazibwe oyo Mukama. Twale ekitiibwa Mukama w'amaanyi. Yebazibwe oyo Mukama abadde w'amaanyi mu bulamu bwaffe. Tumwebase tumuwe ekitiibwa. Yebazibwe oyo Mukama. Oyo atabongota lwazi lwaffe. Oyo atujje wala n'atutuuza n'abalangira. Oyo Mukama akoze eby'amaanyi ebitagambika. Muyimusa omuwe ekitiibwa Mukama. Muwa amatendo agasaanidde. Akoze eby'amaanyi, yawonyeza endwadde nnyingi. Tumuwe ekitiibwa tumutende. Yebazibwe, yebazibwe, yebazibwe. Kale muwukire bw'oti ng'omuwa ekitiibwa. Come on. Hallelujah. Can you raise your praise? Hey. Muwukire bw'oti ng'omuwa ekitiibwa bw'oba osobola. Hey. 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 Hey.
haya 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 Jesus haya 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 Jesus haya wakulu 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 Yesu wakulu tuwe chitibwa chibwana wakulu 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 muwe chitibwa mukama muwe chitibwa kabaka wakulu 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 wakulu. Can I hear shout of praise unto Jesus? Come on. Hey, hey. Hallelujah. Kampire ya kalura kongata Yesu akamwechitiba. Come on. Uyo muhimu sana kono jamu wati mpango mwechitiba. Hey. Hey. Come on. Hey. Hallelujah. Hey. Come on, play it one more time. Hey. Yesu achitinisa omukuru amani esiona Yesu achitinisa omukuru amani esiona Yesu achitinisa chitware chona omusizona nechawe Yesu nechawe nechawe Yesu nechawe nechawe yimushe mikono yawe omushime omugambira chitware chona echitinisa yone bikuremire muzoti nechawe Yesu. Hallelujah. Hey, yimushe mikono yawe erega chitinisa. Come on. Ha. Musiyaka ryawe Yesu manyise ngo chitinisa neceye wenka Bibline jangu Yesu akamwimushika yiguriye abandi hona yamuhereza izina rukiza amazina gandi kona nuwogwe Yesu mwana wentama wafire ogo watwire bibyutu byona musharaba yenda yimushiraka ryawe nemkono yawe tumuhubire omutiroti Yesu tware chitinisa chona. Hey, come on. Hey, 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 akarura kona ka Yesu kamwe kona. Come on. Hey. Hallelujah. Hey. Come on. Muheza chitinisa. Hey. Yoma yimusike mukono yawe amhereza chitinisa munsi yona. Hey. Come on. Hey. Yoma yimusike mukono yawe amhereza chitinisa. Come on. Muterengane sama muterengane sama nezira kumhereza chitinisa Yesu uko wapfire kandi akazuka. Hey, come on. Hey, buri wamwe mugurutse no muterengane zamane. Hey, omutiroti Yesu tware chitinisa omagara ganje byone binkora Yesu tware chitinisa yizobe nambemwe. Come on. Hey, situla Yesu situla situla Yesu situla situla Yesu situla situla Yesu situla muyimuse 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 yimusa Yesu wakulu muwe chitiba yimusa Yesu wakulu yimuse mikono chomutende yimusa Yesu wakulu mubukire 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 kale kana beye babukira Yesu kama. Come on, guys, that's not your best to God. Eh? Hallelujah. Hey, hey, come on, somebody raise your praise higher. Come on. Ah, come on, join me up. Come on. Hey.
chitinsa necha Yesu nyenda kurebe norwomanya gora muno mugurukira no mujeti Yesu tware chitinsa cyo kuba nyenda kureba nohereza Yesu chitinsa hey nyendo himbusa Yesu butarho manyise ngo chitinsa cyona necagwe biro byona ha hey kare mugutse no yetora mpora come on hey come on yatororo kumheza chitinsa noranjurot Yesu tware chitinsa cyona omusizona Yesu rekizina ryawe ramwe hey hallelujah hey hallelujah 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 Será Yesu ngarezuru kumeza chitinsa chamani ahiguria byona omutere nakaruru karukumeza chitinsa mjuroto shemire Yes, Tinor Kwingana. We worship you, Jesus. We exalt you, King of Glory. Yimsiye mkono yawe mwanyanira karyawe. Omugambiro ti Yesu Tinor Kwingana omusizona. Izina ryawe ni ry'amani. Izina ryawe ni yawe. We exalt you, Jesus. Omusizona Tinor kubasa kwingana Yesu. Yo wafiro kazoka. Owaseseresaga mayawa musaraba ngo tubase kugira amagara gatawaho tware chitinso musizona Bible netera ngo bamarayika n'abamuramya nane bahanjure byona n'abamuramya n'abamugira ngo Yesu ryor kwero musizona tiwar kubasa kwingana yo wafire kandi ukazoka iwe Yesu mwana gwentama. We worship you, Jesus. Imusira karya wahoro muhereza chitinso mjuroti Yesu semire chitinsa cyona omjuroti hinar kwingana niwe rutsiro rwanje Yesu niwe mana ganje niwe buhungiro bwanje niwe masiko ganje. We exalt you, Jesus. Imusira karya wahoro musimo mbugambo byahabwe jire bwambo burunje bwa mugambiro mujuroti Yesu semire mujuroti Yesu ryor kwera tware chitinsa cyona twara byona ne byawe. We exalt you, Jesus. We give you all our praise. You deserve the glory and honor. For you are great. You do miracles of great, Jesus. We exalt you, Lord. We worship you, Jesus. Yumusira karyawo muramye bamarika n'abamuramye reka nibyo tubegite heje saha tubase kumuramye ogwo Yesu w'amahanga. We exalt you, Jesus. Hallelujah. We exalt you, Jesus. You are so holy, oh you are so holy. We worship you, Lord. Somebody raise your voice and worship Jesus. We give you all the glory, the I am that I am. We exalt your holy name. You deserve all the glory in all the earth. We give you all our worship. Receive it, be glorified and be exalted in all the earth. Because you deserve all the glory and honor. We exalt you, Jesus. Hallelujah. Hey. We exalt you, Jesus. Abalindili la Yesu teba wangurwa. Sine bwebe lekaye teba muduka chisache to chinyoma chirina mani. Oh, oh, kulo kola
abakoye no kubabonya buli omu tuyimbe linda Yesu na Yesu yalina manyi agayamba abakoye amanya gali mu musaayi gwa Yesu linda. Somebody raise your voice and worship Jesus. Linda Yesu yo linda Yesu yalina manyi akayamba abakoye linda Yesu yo tayinza kundekawo Yesu alinange tasobola. Haleluya ne mu maziga mangi agamatalindeka Yesu yimuse emikono gyo yatule tasobola. Oye yakanazuukira agamba linawe mu buli mbeera musiize. Haleluya yimuse emikono gyo musiize omutegeeze. Haleluya tasobola Yesu tayinza. Yesu yagamba talindeka lisigala nange tasobola. Yesu tasobola kundekabo oyo Yesu era manyi tasobola. Yesu tasobola. Yesu alinange. Hallelujah. Lifted higher, hallelujah. We lift our hands to you, Jesus. Worthy.
shout.